Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasage manya gange omulungi atulabe no josinzira okubanga otulaba nkwaniriza ku The Mighty Extra Digest mugoba nsonga tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. On this beautiful day negatidwako omukyala amanyiddwa nga Nnalongo Donzela. Number one. Ate olina omulala waliyo bannalongo. Mu bannalongo bambadoni. Mu byonna. Otia, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oli otia. Ni bulungi. Webale kunyirira. Okunyirira ne bakwebaza bagamba simanyi nawe bagamba kato mukama yebazibwe. Atenderezebwe. Oli otia. Ni bulungi ogamba. You look so beautiful. Amora is beautiful. That's very good. Yeah. We tukusangidde wano tukusanze oli mu nteekateeka, almost everything is done. Oli mu nteekateeka z'okucelebrating your first born. Yeah. Your daughter birthday ey'omulundi ogw'e13. Yeah. Enteekateeka ng'eringa ey'embaga. Omanyi bwe nnyingidde wano mu kusooka nsoose ne ndowooza nti Doni bali mu muwasa oba Doni ali mu kuwasa. Awe nkomye. Okutegeera ekigambo Don. Everything has to be on point. That's very good. Yeah, so tosobola agenda ku mukolo nga Donzela agutegese oba Don. The word Don means money. Yeah. Ate nosanga nga olinga agenze ku something ekiri awo kukuziika. Okay. This is a celebration. Okay. Yeah, we are celebrating a teenager. She's turning 13. Yeah. Avudde mu betwalise ba baby. She's now a teenager. Yeah. So owulira otya to be a mother of 3? How do you feel? I feel so blessed to be a mother of 3. I would love to be more than 3. And I hope one day nyongerako soon. Ochina enteekateeka eziyingira leeba. Yeah. Sindika Gazia. Omanyi bw'oba ne ssente okuzala tekumenya. Everything kiba automatic. Okay. Yeah. Bintu byekola birawo nga buli kimu kiri easy. Okay. Abatalina ssente bagumiikirizeemu ffe abamaze okukola tuli mu retirement age batuleke tuzaala. Oli mu myaka? Nze emyaka 16 egy'obuto. Extra Digest mugoba nsonga tuli powered by Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah, mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, Donzella, njagala tutunuulire buli muntu yali agadde okulaba embeera bw'eti okucelebratingira omwana amazaalibwa. Omwana ono go celebrating amazaalibwa, you and her, how do you relate? Mu mbeera eriwo eya social media, ey'okuba nti social media ejjuddeko entalo, you have a daughter akuze ategeera, ate nga mulivinga mu first world country, abalaba social media speed kweddukira n'abamanyi social media kwetambulira. How do you feel okuba nti olina omwana ali of age of 13 naye nga ku social media wakyaliwo okusika omugwa n'abantu abalala abatakwagala? People who don't like me, they don't matter to me. Tebangattako. Actually nze mbagattako. Most people bali ku waka wange mbere ku YouTube, everybody alina videos zange za Donzella oba olya ku Donzella as a brand. So gwe byogera nga tonjagala, it's none of my business. My business is my children baberenga bali happy. So kati abatanjagala, keep on hating, but I'm not going anywhere. Okay. Banyambye nako by the way, oba toyina batakwagala tomanya maanyi goyina. Kati nze abatanjagala bampa amaanyi to know like how much strong I am, how big I am, because days in the back and nali simanyi maanyi genina. But after entalo abantu ze banteekako, then realizing wow, I'm this strong like n'abasajja abakulu bayina envi balwanyisa Donzella. That is huge. Okitegeera IBRAH ku myaka gyange nti nyina abantu abakulu be inspiring abanjagala okitegeera. So omwana wange tekimukosa because we have seen many celebrities mu America gye tubeera nga balina abaana. Michael Jackson had children. Like there are many big celebrities bentunuulira nga having abaana and the kids are doing well. Byenkola tebiinawo ebikwatirako n'abaana as long as I'm providing the best lifestyle for the children. Yeah. Singa ebintu baba biguddeko, what are the questions you're most likely to answer to them? To answer to the kids? I don't answer anything because byenkola si byekweka. My children know that mommy agenda ku social media nayiwawo omubiri. Era balya bulungi, banywa bulungi, beebaka, they get whatever they want. Yeah. Okay. Sekweka social media yange Britain nagimanyi. Era she sometimes reads some people's comments nagamba, "Mommy, this person are really abusing. Why are they like by invading your rights? Do whatever you want, mommy." Okay. Yeah, today you will get a chance of talking in Britain. You ask her that question, or they were responding. But I believe like the more openness towards my children, the more respect I earn towards them. Okay. Sagala bagwe ku kintu bagaye, oh mommy did this. Nze ndi open book, and that's who I am. Mikwano jange mbazadde bange nimbana bange. This year nga tonnadda kuva mu America koma u Uganda. Akatambi kasaasana ku mikutu egy'enjawulo nga kakulaga nga kalaga kalagachi a problem nga olinga omwana omute yakava muleeba ng'oli bukunya almost anti obuzibu mu mistakeninga baganda bange oba mikwano gyange kunze. I don't think it was me, but newe mberanga nalinze nina right to use my body anyhow I want. Nsasula omusolo mu Uganda ne internet etukkiriza okukola buli kyoyagala. You are omubiri as long as you are happy. Okay. Yeah. Nenzo nsubira salinze kati abala abanti nze sibayinako buzibu. Tutule backlash yajja cause of that katambi. Sina backlash. I'm here live and kicking. Sina. Okay. Gwajajira abanogifunamu embeera sort yourself out. Okay. Nze sakwesotinga kwekyo. Bwetutunuulira the age brackets ez'enjawulo from the youths to the elders over the elderly, which class of people, what category of people do you associate with most? The youth, the teenagers, and the elders? Of course, I don't associate with teenagers a lot.
unless ngamba supporting abaina cause but still hanging around with them because siba myaka jange but bwekituka mba elders ngwayo so kubeera n'abantu abakulu abansingako ku myaka ne bensingako. Yeah, but I don't associate with teenagers okujjako nga alina ekizibu nankuya na doni nja fees banko bye I'm homeless things like that ebyokubeera nga mubererawo. Extra Digest mugoba nsonga, we are powered by Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Donzala nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire buli December obaddenga n'ekyakabi ekimanyiddwa nga Girl Power. Girl Power started from Uganda, it went to Dubai, it went to the US, making to go global. This time round, tuli mu lockdown. Enkungano bebivulu, ebikunganya abantu abangi, biri nomo. Girl Power, ababadde associating with Girl Power as a brand, mu ggwanga Uganda. Obategekedde otya mu December ono. How are you going to give back to them? Actually, tugenda giving back to the mothers abali maraliro right now. They are stranded. We are looking at going to Mulago Massacre anytime, maybe on Sunday, to giving it back to the babies, abazalidwa aba newborns. I have a lot of things, bawa blankets, baby shows, sugar, everything. Nga womanyi like in a time ya pandemic. So I think like abali maraliro, they are struggling a lot than abali waka. Bawobera mudwaliro ina needs nyingi nyo kusinga eziri gond. Though tetugenda kola party because of the embeera ya pandemic, but tugenda still kusigalanga
tukola okuyamba abantu abali malwaliro. Okay. Yeah. Tutunulire Girl Power Dubai ne Girl Power US ne Girl Power Uganda. Eriwe esinga eyasinga okwa-attractinga abantu ne positive response. I think they all receiving with a great vibe. Zona zi responding because there are people in the diaspora. We tukakonga bagamba banange doni kino ekintu kyamanyi nnyo tukikole. So nze I believe nti yona jendi nyina abafanzi abalungi ababelievingira mu Donzela who she is besides the social media bullshit. Okay. Yeah, so zona zi responding and they are really being helpful. Buli omu ayina engeri gy'akozesa social media, waliwo abagikozesa for marketing for business, waliwo abagikozesa to create public awareness in one way or the other. Yeah. Social media ogikolako ki? Ogikozesa otya? Ogifuniramu wa? Social media njifuniddemu mu kubeera nti nfunye privileges nyingi nnyo. Yeah. Nti abantu basinga mwena muntegedde through social media. Yeah. So kati awo mba njifunye mu kubanga okola erinnya kintu kinene nnyo okutuuka mbanne bagamba oyo gundi. So ne obeera nga tofunyeemu ssente naye nga olina ebintu ebyenjawulo abantu bakulaba ne bagamba oyo gundi. That is enough for me. Kuba kinyenda kunyamba okubeera nga IBRAH tusobola kusanga Brighton n'omuyitako because ojja kugamba omwana Donzela ye yakolanga bw'ati okitegeera. So mfunyemu ebirungi bingi nnyo si kyakwatibwa poliisi ne bagamba bannaaye temumusonyiwa bamala yagamba banaye oyo doni waffe mwebereremu mumusonyiwe. Nga tuvuddeyo njagala tutunuulire last time bwe wali mu Uganda was splashing a lot of money of course like as usual you do. Buli lwovaawo abantu bafiiringa absence ne bagamba nti wavuddewo oleka abantu bangi ng'emitima mennyekavu nina munywanyi wange Denon buli lwogenda ali amabanja gakunukiriza ku bukadde mukaaga nodda n'osasula n'ebigwa mukowere. But last time lwe wave Uganda waliwo oluvuvumo lungi nnyo. Donzela adduse buddusi. Donzela amabanja gabadde gamubuli mulaga eno ng'atambula bw'ati takyatuuka na wansi. What brought that? Lwaki abantu balaga nti buli lwove Uganda okuddayo leka amabanja mangi? Omanyi eno Zela events eyina emikwano mingi. Kati tulinamu abantu betuwa ebifo. Kati abantu bezira bajjako bifo n'omwambula amayinja. Kasita omudemoting nga ateekawo embeera. Yes. Kati for sure oli bw'agamba nti nina amabanja. I'm here. Jango manje nze bw'obanja kati sikyali wala. Jango manje tekawo kamera omanje leta poliisi enkwate kuba bakutataganyiza gy'oyise ng'onoonya Donzela. Ojjidde password Donzela. Kati olaba manja tuli ku IBRAH Mukasa jangu n'obujulizi obumanja tujja kwaniriza okubanga tukusortinga out bw'oba n'obujulizi mu bwangu bw'ekitalo sente ziri mu safe tetubalinaako buzibu. Nebo batobanja. Mukwano genda mu church. Osabe naye Katonda akubless. Ako si kayimba kandre tugende mu church. So Donzela njagala tutunule waliwo omwami ensi yonna yamumanya nga bamuyita Cox Chibedi. Ng'ensi yonna emumanyi nti he is your manager. What went wrong, what happened and what went wrong that could not be mended? The fact is sagala nnyo muwa platform. There's a bwemanku wadde respect. Sina contract na muntu yenna nti manager wange but wojja ku muzela events ngo tusinga ku myaka tuba twagala tukuwe amayinja people back respecting olw'emyaka jo because I would feel the same way nga somebody disrespecting my mom my dad wali obamitize ko chali numye oshtegera there's nothing went wrong naye nga bwe nti twademoting abantu n'omukulembeze buli jjajja y'abantu n'agabira omulala obukulembeze n'abantu abamu kibayisa bubi instead of ga munange mukamange nja kuterezaamu kanetereze ensonyiwa waba waliwo ekitateredde nja kikola ki kiterezaamu ye yakyandolinga in that way. Nesimwina ako buzibu. I actually don't have any problem with him. I still like him ng'omuntu. Simwina ako buzibu. When did you last hear from him? Namukubirako essimu nga buli kimu kimaze okubaawo nangamba doni nga omanyi people influenced me biki namugamba it's okay. Oluno yanenya abantu teyanenya mukulu ono. Yagamba abantu bamu-influencinga but yet anyinaako buzibu nange simuinaako buzibu by the way. Okay. Yeah, I just wish him the best. Njala mugulirayo ne ku data. Tokyamulaba online. Yeah, simanyi wajali. Anyway, extra digest mgoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tukyaliddeko omukyala Donzela Nnalongo Shila era ng'olunaku olwaleero ali mu kujaguliza muwala we Britain amazaalibwa g'omulundi ogw'ekumi-n'esatu first born we tumukyaliddeko wano wapoyedde. Donzela njagala tutunulire nga tuvuddeeyo abantu waliwo ekibuuzo tetulina kubuusa maaso.
blood waffe omuwuliza blood Professor Bigiriso oba tomuwuliza you know it's an open question tomukubirako nomubuuza dono muwuliza kati mbuuza gwe omuwuliza aweereza message nambuuzaako naye nze banjigiriza blue ticking so blue ticking anolekaawo kati muddemu ki like yo twavaayo dda fe to moving very fast yeah when you live in America you learn to move very fast kati ayinza okuba yakyali mu 20 oba 19 nze ndi mu 2022 lwaki ensi erowooza wagenda n'emikisa gya mwana mulenzi Professor Big Eye nti ebbanga lyabeera naawe ennyonyi yali yazifula obugaali ebbanga lyabeeranga naawe ng'emmotoka azikyusanga ngoye ebbanga lyabeeranga naawe nga music akuba across the whole world bwe yakuleka bw'ati ne bamugoba mu nnyumba amabanja pampa z'abaana oluuyi luli n'ebigwa mu kkoweryo lwaki abantu balowooza nti wamuyoola ebigere oba watwala ekisiikirize kye anti Nnalongo agenda n'emikisa gye Nnalongo yagenda mu leba n'azaala n'abonaabona kati Nnalongo bw'akaaba Ssaalongo tasobola kubeera happy mpozi Big Eye yali Ssaalongo yali Ssaalongo lwaki yeegana obwa Ssaalongo Nnalongo bw'aba munyiivu Ssaalongo tosobola kuba na mirembe twali tumanya abalongo be bookya ne bannalongo bookya abalongo bookya era be bali omwokya I believe so simanyi naye nze ndaba ali happy ndaba ali happy gyali mpozi gwe wasembadde muwuliza sikyajjukira namusangako twesanga naye buli omu aba busy because lwe nasembayo muwuliza ng'abanja NRM ssente ate lwe naddamu omuwuliza ng'ali ku campaign agaba t-shirt za NRM gwe wasembayo dde muwuliza simanyi simuwuliza simuwuliza because nyina a lot to do than just okuwuliza omuntu omu nyina abantu bendabirira abantu nga 3 kati okudda ku muntu omu muwulize kiba tekiri worth it twawulirako nti oluuyi luli side ye family ye baali bakutwalanga ng'ekyatika biki bwe bayoya kasukaali n'oyiwawo omubiri bwe bayoya akanyama n'oyiwawo omubiri bo bazeeyo bawuliza sirina gwe mpuliza abazeeyi bange mmanyi maama ne taata kati lwaki bampuliza abazeeyi ba Ssaalongo sirina bawuliza be balina okumpuliza nze nnamukisa Extra Digest mugoba nsonga we are powered by Donzera lastly nga tuwunzika nkuleke omukolo gweyongereyo abantu balina ekibuuzo ekibabobya omitwe babuuza nti Donzera sente zino zonna za spendinga kulya kunywa kutambula baana n'ebigwa mu kkoweryo Donzera akola mulimu ki what do you do nzikiriza okwogera kyenjagala of course kasobera nga tovodde eddiini buwangwa kasa tovoola bwa kabaka n'otavoola ddiini yonna mulimu ebigambo ebiyinza obutavoola gwe n'okitwala bulala kati gwe ngamba okkirizibwa nzikirizibwa maama oyo okkirizibwa Idris Lukwago bwe kiba kinene ojja kuteekawo tugende mu maaso okola mulimu ki nze mpooma bwombi akotokaddamu omanyi nanyo olugezigezi lwakaddemu omulundi gumu akotokaddamu weebale kuva ddi okuva ndi muto paka kati olwo oli ku reeti ki ndi oba mu 2 simanyi nakumanya wakubana n'10% wakiyitamu bannange otaddamu okubuuza Professor Nalukalala wayasema brother so Donzela kakati you know my question ebadde ne section A of A and B and A naye kati mutuufu ndi stranded kati Donzela are you married? I'm both ndi married oli obwanna munigina n'okubeera omufumbo yes ndi kati ezo fayire ebbiri ozivuga otya ngera bw'oziraba gwe waliwo ekitatambula gyo nali Dubai nengena ndatata abaana kati ndi wa kati ndi both kati bodde e Uganda obeera single siba single kati wano osamba free roll nga batugamba nti omusambi w'omupiira nti avuga buli namba yetasiba ne mu golo bwe gujja ataase golo butanywa oli ku free roll ndi just happy that's all I can say mu mbeera eyo y'okulunda enkoko obeera ku free range system ndi okay ndi happy that's all akatalekeka abantu bano njagala osibirire bannayuganda entanda abaana ab'obuwala abakula obukuzi njagala obawaayo ebigambo nga Jeno
5-star general aludde mu nsiike eno gye tuliko. Bakole nnyo mukole nnyo muleme kulowooza mbuno bajja bba mwekolere ate mulekera okuwaza bananda babatya because bananda babatya takuliisa takusuza. So just work for yourself. Abantu okula abantu bakujajinga in any way tekigenda kuliisa tekigenda kuwa birungi byoyagala. Do you be you. Okay. Yeah. Abantu bonna abaali bakuwalana mwakomawa because twalaba abakyala e Bulaaya awo abaali banywanyibo. If you don't mind, I should mention their names. Obabaleke? I don't need to. I don't need to? Okay. So, mwa settling ensonga ezali ku social media, bali banywanyibo. All of a sudden, tugenda okulaba nga ntalonjerere, abamu baddukiddewo omwami wo bamugambye ebigambo, abamu batandise okutizinga abaana bo, cyberbullying n'ebigwa mu kkoero. What went wrong and how did it end? It ended no way. Mba wishing abafune obutuze bwa America bajjeko Uganda bwe bagalidde. Mba wishing okuwoma buli lunaku. Mba wishing okuteekawo embeera. That's all I can say to them. Oyina engeri gy'okubawo ekigabi. Ekyo tulina bwinza kyambaza tukyambaze tukisabike. Sikimanyi mu lulimi lulala, nkimanyi mu olwo olulimi. Mu olwo olulimi lwo? Yeah. Okay. Kale basweeteningemu. Anyways, ladies and gentlemen, waliwo chali wange wano bamuyita Case, One Lord Case, njagala kusalutinga One Love brother, subscribing to the mighty NBS, Next Media, large upon yourself. Donzela, twagala kwebaza, police tegwa wano netwala abantu nga nabugisi mufungize. Wafunye olukusa lwa police okutegeka akabaga? Eno si kutegeka wano ndi waka. Era omuntu akirizibwa okutegeka ekintu kyonna mu maka ge. Era wano ndi wange. Yeah. Okay. Ate era nkoze precautions ezikirizibwa sanitizer wali and everything. Okay. Kano sikabaga nti kutegeka. Akalulu kakusanga wano bona abojiri nnyo nakalaba ku social media. Balinde tulonde, that's all. Oba ndi ku social media kirungi biri bagambya biri ki tugenda kulondera online. Yeah, online. So newe nabawa it's still I'll vote. Kubira campaign candidate wo nkuwadde omukisa. What a platform. Kubira campaign all he said that when abana Uganda mbagalizo kulonda okulungi. I wish you a good Merry Christmas ne family zamu. Okay. Yeah. Bwena abantu so okugenda okufuna bwenkubira campaign era moja kunda bamwe upati nga ngenzo kuba campaign. For now it's about my daughter and I wanna just okwata obudde. Okay. Yeah. Okay, tetugenda kubanga tusukawo wabula njagala kwebaza abateka mu sente. Thank you so much IBRAH Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukawo njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi alongside Wanutone Senabulya. Tuli ku the mighty extra digest mugoba nsonga. Tuli ku party ya birthday. Of course many people don't celebrate birthday due to some reasons, but still olunaku olubanga jeruli era Katonda baya lukuteekako. Kulya kunywa byonna on her. Yeah. Party eri by invite I think. Yes. Abantu tebajjanga basalimba salimbo ojja kutwala omuntu nga kaguddeyo. No family. Everybody ali wano family. Era nawe singa tobadde IBRAH tewalize wano because you are family kumanyi for a long time. Yeah. That's why you're here. Okay, njagala lasilinga tuwunzika nganya ntumire Nnalongo ajati mama wo endeje. Ne kojja mbatumiddeko nnyo. Thank you so much for loving me. Mwebale nnyo baddala.